Minisita w'ebyemirimu n'entambula Monica Zuba Ntege agambye nti guno mukisa munene Uganda okubeera nga yesoose okuteeka olukuŋŋaana luno mu Africa era nga kino kigenda kwongera okubawa ebirowoozo mu ngeri ki ey'okwongera okutumbula eby'empuliziganya by'ennyonyi mu bbanga. Kati buli mwaka wabeerawo conference abali ebyo ebya communication ne baba nga basisinkana okulaba kyekiriwo basobole nakyo okwapuleyinga ensi endala n'abalala batamanyi basobole okuyigirako abalala. Yakulira ekitongole kya Civil Aviation Authority David Kakuba agambye nti Uganda yeyongedde okutereeza eby'empuliziganya by'ennyonyi mu bbanga era kati amagezi ge bagenda okufuna gakwongera okubitumbula. Ate ye yinginiya w'ekisaawe ky'Entebbe Edward Ndawula agambye nti olukuŋŋaana luno lubayambye okulaba nti ensi za Africa zongera okukwasaganya eby'empuliziganya mu bbanga wabula nga bo nga bannayuganda be bagenda okusinga okuganyula mu lukuŋŋaana luno olutuuziddwa mu nsi yaabwe. Kati olukuŋŋaana luno ensi ziri 61 eziri wano olwaleero kulaba nti ye federation kulaba nti enkola eno eba etegere kati kyokozesa Entebbe ne muno omulala kyakozesa. Yo banka ya DFCU ekwasiza ekitongole ekiwooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority emmotoka 3 mu nnaku ekyenda zekyeyama okubawa mu nkola eya leasing omukolo gw'okubakwasa emmotoka zino gubadde ku kitebe ekikulu ekya URA ekisangibwa e Nakawa ng'omugenyi omukulu abadde Dulce Akolo akulira URA. Stephen Sentongo lukwaga akulira enkola ya leasing mu banka ya DFCU ategeeza nti bo ng'aba banka tebakoma kugabaliriza mmotoka zokka wabula batuuka ne ku muntu wa wansi omuli abalimi abalunzi abavubi n'abalala nga babayamba mu ngeri ez'enjawulo okusobola okwekulaakulanya. Leasing bwekola nti obwannannyini paka bw'osalayo looni bweggwayo obwannannyini busigala nani. Sentongo asabye abaweeredde emmotoka zino okuzikuuma n'okuzikozesa obulungi. Ye Godfrey Mduwa akulira ebyenkulaakulana mu banka ennannyinnyiri ku nteekateeka zino nga naye wano wasinzi n'asaba abaweeredde ebidduka bino okubikozesa obulungi. These are cars, the 2017 models of cars. So we hope they will be put in good use. The people who handle them will handle them well. And the good thing, Toyota has given a 1-year service warranty. Ronald Kakoza and David Tamale, executive Guino, Cloud TV.